know that even if you there's that spirit, but God is going to calm that storm. Understand God the way as you understand Him. You who knows that your God is just anyhow. If you know that your God is mad, just walk like that. Hallelujah. Amen. If you know that Brian, you go for whether you're going to look for money, stand in the place of God because of merciful. And we all children are not worthy, but God brings us by His grace. Hallelujah. Amen. Isaiah 45:17. Isaiah 45:17. Naye Isirayiri alirokolebwa Mukama n'obulokozi obutaligwawo. Hallelujah. Mukama agenda kulokola Isirayiri. God is agenda kulokola kanisa ya Kristo. N'obulokozi obutaligwawo. Nga tukyusiza ebikolwa byaffe. Nga tukyusiza embala zaffe. Agenda tutuweereze mu lyato. Mukama agenda kulokola emirembe gyonna. God is going to save us. Abooluganda okutemuka. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo. Katonda wakuwasa wakulungi. Emeri yakotuka. Toseeseetuka. Ekisa kya Katonda kigenda kusisinkana mu linnya lya Yesu. Katonda obuyinza bw'ebintu byonna taata. Labanga mukwano gwange ssebo nkwebaza bwebaza olw'ekiseera kino kyembaddemu. Tegabadde maanyi gange oba busobozi Mukama. Naye kibadde ekisa kyo munange. Mukama w'abakama laba ebigambo bye wantumye eby'abaana b'ekitange. Taata labanga mbituusizza mukwano gwange taata. Tegeebeere emmere